Zajjala biddala kikyani asinga byalinga birungi kuba bifu teyalinga mbi tewalingawo kutemagana majambiya bibeerawo ne boligenda Jamaica bategeka zi sting abasajja ne bajja ne beeraga so tubimisinga nze ng'omuntu mbimisinga kuba nzijukira stage gye naliko ne Bobby Wine ne Bebe Cool nga batereddewo n'akatimba tuli eno ne Bobby Bebe Cool ali side eri abantu ne bafuna ekifaananyi nti abasajja bayinza n'okwejjamu amadookooli bano naye nga byonna binyumisa bunyumisa ndongo so byagwawo naye nga bifu teyali mbi bifu teyalimu kwagaliza muntu kufa yadde kiwabula it was musical nga buli omwaka kugamba nze nsinga nze nkusinga ssente byalinga birungi. Ennaku zino tulaba omukulu King Saha ne Bebe Cool kati ate bifu yeeyongedde ddala mwenga mu abantu abakulu mu industry eno lwaki temutuula ensonga zino ne muzimaliriza ebyo bizimba okirabanga ekikyamu naye byongera ku music amaanyi byongera kubanga kati saya kati tulaba tulina kuboogerako tuboogerako olw'ensonga ekyo kyebakoze kyennyini kyekibafudde ki ensonga mu ggwanga kwabula kasitansaba nti kasita tekisukkaawo ate ne kituukamu ki bifu kasitebanga gambe nti kasita tebaamu majambiya n'amafumu ne bw'oligenda America ojja kusanga nti East Coast ne West Coast tebakola ki tebakwatagana naye nga ebyo byokka bye bifuula music omuntu ajja kujja alabe East Coast yeriwa West Coast yeriwa omuntu y'omuwagiza ajja kwagala nnyo okumanya ki ekigenda mu maaso nerongolani mumaliriza mufunyeemu nga mmwe okitegeera so beef bwebanga simbi tetuuse bantu kwagala kwetta kasita buli tamuddiza naye simanyi lwaki tamuddiza naye nga nako kasobola okuba akakodyo kasobola okuba akakodyo kiye n'agamba nze sijja kuddiza ndi kulumba mu paati 2 bwe waliwo abatandise biifu manya ku kaseries ate buseries tebuggwayo kati oyinza okujja mu kaseri akaddawo ate Bebe Cool yaleesa atono n'asirika obono n'akola kiso nze biifu zigirinaako buzibu blood kasita oba sibalinaako buzibu kuba kijja kumaliza kibakoledde kasabeewo ebitiibwa ne batabaako we basukka ate mu biifu kasoba nga family ogiwadde ekitiibwa eyoli noono naawe yiye ekitiibwa ne mwefumitanga mmwe zegambe biifu zaatufuulanga b'amaanyi Bebe Cool nze nyumirwa nnyo music wooli banga kasepiki kwera ke kayimba ke nanyumirwa nga badde nga ndi ku Firebase it's my life mind your business nave ne tumukuba Mr. Katala ne tukube kino ne tukuba music nga nyumba abantu banyumirwanga ne kati music olanga Bebe Cool akyusemuko nyimba zakuba katate size ziri najja kuba nti kabaka mwako music yali anyuma nenga byonna biretebwa ki beef webera health webera nga ddala egenda kwongera ku industry nze sigiinaako buzibu kasitejjamu poison nga bwegambi buli muntu n'aleeta majambi ya mafumu ne kisukka we bandikomye olina okubaako ne mumukoma ebiseera ebyo yemu abantu abali bogerwako mu industry eno mwenge walingo chako wakola kokona ye yali eisati anga ye musajja mulungi nnyo ali talented nnyo East Africa yonna mumanyi bamumanyi buli wamu bamumanyi musajja wa kabi simanyi sinalaba ku mawulire ago njala nsooka empulira ebigambo bwe okuva mu kamwake mmanye yasinzidde kuki oyinza okubimpa nga biri ku bikukujju nti abayimbi tebamusiimye oba beegulumiza nnyo simanyi busunguko ya bujje ye bumwambuziza yagambye atya yagambye kwasama yayogezaamu arrogance eyawaggulu naye tetoyinza kunenya muno kuba ffenna tukulira wanjawulo buli omu alina enjogera gy'akozesa yinza oba yakyogedde asaaga oba nga akitegeeza naye
okwegulumiza siyinza kunenya lwaki twegulumiza. Omulimu gwaffe gambe tulina omulimu gw'endongo gwakwejubisa kababeere ba Puff Daddy kabeere ba Beyonce begukola ki beeyuna okwetika abantu bwe banaakulabira bakusiime kubanga singa abadde nti akola ennyimba oli n'akola video n'atateekako nti n'ataknology nga nti Washington yakoze audio ekyo kyenandigambye nti ki kubanga ebiseera ebisinga bwe tugenda mu studio producer akulamulira ssente z'akola ki buli producer akuwa bbeeyi ye jagende oli agambe nze nkolera 5 nze nkolera kakadde nze ndi wa miliyoni mmeka. Washington ebbanga lyakoledde endongo Washington akolera abantu ne miliyoni 3 oluyimba kati transport money kati mpozi nga kyayagala nti buli bwogenda nga n'oyimba oluyimba olina okukola ki deni ajja kukigamba bakoledde bakole ki kubanga nze ninza okuba ndi mukyamu nnyo siinayo hiiti ye nti njiriddeko era wano ndina muyimbi munnange wuyo Karo Kasiita ketuddemu ekibuuzo kino naye ekintu kiri kyangu totera kulabika mu bivulu by'abayimbi bannayuganda banno olw'ensonga nti abalala babayita ate nze tebampita babayita bayidawe naye nga nze nabadde kati juzi naliko ku rediyo nga tukola countdown y'ennyimba nabadde ku rediyo nenkola countdown y'ennyimba era nalonzeza abayimbi bannange nenondamu ezange entono manyi lwaki saalonze za Bulaayo oba zaawa ekintu kiri nti omuntu bw'aba akoze omukolo wadde muyimbi munno naye nga takugambye nti gundikola ki ebiseera ebisinga otuuka ku miryango egisinga oli n'oswala bituukangawo ate ng'okimanyi otuuka ku mulyango nze nja kutambula ne bakyali bange bana bajje baŋŋambe nti ogenda yingira wekka naye nga ate nzize kubeererawo kyali wange so kakati bwe nzija ngoledde ndi ku lisiti egenda okuyingira n'okuyimba mba nkimanyi nti ne bwe nzija ne gundi nja kuyitawo nkole ki naye ampita nze ŋŋenda n'enkola ki n'abayimbi okuba batandika okuyimba okola ebivulu baali bakuyiseeko kuba tolabikako teri yali ampisa era gwe babuuze lwaki TIGAN temumuyita ate nga muyimbi w'amaanyi naye bategese ku bivulu nabo babuuze lwaki tebampita kuba teri yali ampiseeko neŋŋaana oba oli agambe nti namuyita n'agaana ndi muntu mukulu ssebe yeetaaga okuwa ekitiibwa mu industry eno sobola kujja ku kivulu kyo nga tewankubidde ku ssimu ti brand neetaaga services zoba appearance yo wano bwe wati neŋŋaana kujja mba neewala kuswazibwa kubanga bituukawo nojja ku stage ku entrance ne bakubbouncinga bakimanyi oba olinako obuzibu n'abayimbi bano siina buzibu lwaki oyagala siina buzibu bayinza okuba nga ono bwagambye nti bamanyi siri mu ggwanga kati balaba ndi ku TV bajja mmanya wendi kyemmanya addako kukola ekibbulu ajja kumpita bwe batakuyita kikulumanga gw'omuyimbi legend era abamu tekisobola kunnuma olw'ensonga nti oli aba n'ensonga ye lwaki takoze eki naye nga nze nina bandi ate mbayita ne tuyimba ne tugabanako emba nfunye nabo okitegeera nina bandi nina roots bandi mbeera ne Chaga ne TAFB every Friday tukola Friday 2 ku Chambers naye at least nti buli Friday mutukyazaayo ku artist okulaga ku bantu ekyenjawulo ndowooza olaba omutima gwegamba tukyazaayo muyimbi leero ne tuleeta ku mukazi nkya ne tuleeta ku musajja akatono ke tuba tufunye ne tukagabana naye manyi lwaki kubanga tukimanyi tetusobola kubeera ffeka ekintu tulina okwongeramuko okwongera okunyumisa ku bantu mutima omulungi muyimbi munnaffe najja ne tugabana naye ke tuba tukoze eki so kati bw'oba oli yandibaddemu n'ekirowoozo nti oba tetwagala bannaffe atirisi omutima gwe tukola ku Chambers ogulaba nti tubeera ne bandi night ku Friday 2 mwezi naye tukyaza ku bayimbi abalala akatono ke tufunye ne tugabana nabo kati bo bwe baba tebampise gye bampise simanyi lwaki tebakola ki kati gwe soka weebuze lwaki tebampise ate nze mbayita mu maka gaffe ne bajja ate ne tuba era bw'oyinza okugamba ate n'agamba ki munnaye eyo ensonga sinza yino giddamu kubanga sinze kyebampise naye nga gwe saagala abantu bakifune bubi omuntu yenna buli ne bwe guba mukolo ku kyalo likabe neyibbawo bw'atakugambako nti munnaye nkya muwala wange akyaza omusajja gw'otandika otoggendayo mbula okuba neyibbawo goza aba yakuyisiza mu maaso ng'ate ab'emitiyaana yabakubidde
gwe w'ekitintale n'atakutegeeza okiraba nga kibeeramu okuyisaamu amaaso naki si buli ajja nti ajja tebamuyise buli bwojja nga tebakuyise reception eba ndala okitegeera kyakabi nnyo nze kyensinga n'okunyumirwa mu industry eno nti emyaka nga 10 emabega industry yali dominated ku mannya 3 gokka 4 bwe gatyo amanya gaali bwe gatyo abasajja abaaliwo ebiseera ebyo waaliwo Bobi Wine, Bebe Cool, Kamiyoni, Juliana oba ne Eagles ng'ekyo kiwedde sijja kweteekamu naye kati essaawa yakakati nze essanyu lyenina ku mutima nti okeera enkya omwana omuwala Winnie najja kubira cricket oval nze era nafudde essanyu gye nabadde negamba industry bweto bweyina okuba kubanga ffe Uganda tulina abayimbi batono jagenda Jamaica jasanga over 80 international stars ninga bonna abaana b'ewaka babalyako ba DJ bannamawulire ba bodyguard baani kati ffe Uganda bwe tuba n'amanya nti gundi yekka yasobola okuba cricket oval gundi yekka amawulire gwe googerako nze kyalinga kimpisa bubi ebbanga lyonna era buli wenda nti muntu yeeyimbye mu cricket oval ng'asobola agikuba ajabye bw'aba tabaddeewo myaka giri gye njogeddeko nze nasanyuse nnyo Winnie okuba nasanyuse nnyo nga Azawe akubye era njagala kulaba nga ne David Talo akola at least David Talo yazza alwana nti omulaba yesali mu bano generation eno gye gamba yaba Winnie njagala yaba Winnie nga abawala 10 ne music omulungi music liwoba no music omulungi abantu bajja kwagala nze ndi muyimbi naye ndi fani wa Winnie ng'omuntu saagenzeyo saalinnyeyo kubanga Swangiza Avenue teyakoze eki safunye kuyitibwa nti Swangiza Avenue jangu okoleki nga bwe gambye nti sigenda gye batampise ogambe togenda gye bakutakuyise era ogamba nti toyagala kuswazibwa sisobola kubanga ekyo kitiibwa ekyo kimanyi muganda wange bivulo bimanyi obibaddeko otuuka ku mulyango ne bakubawunsinga ebyo ebintu twabikowa tuli basajja bakulu sseba bakoze amanya gaffe togenda kumbawunsinga ku mulyango ate nga gujja kunsinga bajja kubuuza ani yakuyise tebakubuuza nko kabuuzaako ani yakuyise gwoyombera so kati nze bate bampise sigenda omuntu ampise yenna ngenda abasinga naddala music industry wana abayimbi bagamba nti no ejjudde enkokola n'obutaagaliza tugambe nti nawe tebakwagaliza era nawe bakubba enkokola sijja kuwayiriza muntu olwoko obutampita kusota kitegeeza mbu otutanjagaliza olaba gy'onvuga ontwala omusajja uno onvuga ontwala walala omuntu obutampita ku kyoye tekitegeeza mbu ate tanjagaliza saagala tuwayirize bantu bayinza okuba ayina ensonga y'omuntu ayinza okukubuusa maaso kimanyi osobola okufirwa omuntu n'okebera mu contact list yo omuntu asooka abu Andrew nga yasooka niweerabira omumukubira omubikire wano juzi Chaga twamulaba yatra alubamu ye abasajja bakozesa buli linnya lye baagala goyinza osevingamu erinnya okusinziira ku by'omukola ki by'omanyi ng'eno agwayo n'eri agwayo n'otamuyita n'oyita asembayo mu bantu boyogeddeko era bamanyikiddwa nga bakyaliibo Chaga y'omu ku bo naye yakola alubamu ye nawe tetwakulabira yakola ki sebo ewa olwo musajja zikunkozesa ntalo n'abantu kakati Chaga gwembeera naye buli Friday ndeka naawe ate lisinoonya yakala Chaga mbeera naye buli Friday amina sebo